tugambe nti akatala akatonotono nti Ministry of Health erina okwemulugunya ng'okwemulugunya kwayo kugenda eri Ministry of Internal Affairs bemulugunya ku kya yellow card fever ono omuntu gy'alina okubeera naye one it is one of the abatambuze ezo mbozi zaabo bubanga ofulumako eggwanga olinnya ku nnyonyi n'oba tolinnya ku nnyonyi so oyinza okuba nga okozesa bbaasi naye ng'efuluma eggwanga weetaaga kaadi okukakasa nti tolina musujja gwa yellow fever kuba mu nsi gy'oba ogendamu naye bagitangira nga okwemulugunya kuno kwabaddewo mu lutuulo olwabadde waliwo debate yabaddewo ng'omukulu Mr. Apollo Masete ye senior immigrant officer ku Ministry ya Internal Affairs yabadde bali mu lutuula lunene nga bateesa nti lwaki abantu abayingira mu Uganda tebakyabera tekyali requirement ku muntu ayingira okubeera nga bamukebera nti wetuba tufuluma osobola okuyita entebe naye bayira ekaadi esobola okuganiza okuyingira eggwanga erimu kakati bano beemulugunya nti ate ffe wano eri batutangira naye ate ffe wano aba Internal Affairs abantu abayingizanga we baagala nga tebabakebedde ensonga nno nkulu yes era gye baye debate eyabaddewo mu workshop gye babaddemu olunaku lwokutaano nga balina abakolera nga beemulugunya ffe tuba tugenda mu mawanga amalala wano wennyini abaffe bennyini it is a requirement kuba ffe aba wano gy'oyina yellow card oyingire mu nsi y'abalala tulwana nnyo butatwala yellow fever waffe mawanga malala nati netutalwana nnyo abamawanga amalala okumuleeta nti okuva mu 2024 mwaka oguwedde kakiwezezza omwaka nga tebafaayo oba oyina oba toyina okuyingira kwekibuuzo era kyekibuuzo kye basindise ekibuuzo kyekimu kye yasindise n'agamba nti Ministry of Health embuulire ng'omukulu ono yabuuza nti wano mu Uganda kati tuyina immune system eyo eri waggulu esobola okubeera ng'erwanyisa yellow fever eno oba ekyo ekibuuzo kirina kubeera nga kiddibwamu wabula omukyala amanyiddwa nga Margaret Muhanga ngono State Minister for Primary Health Care yakitegeezezza n'agamba nti vaccine eno omuntu abadde nga asobola okubeera nga agyekubisa n'omala emyaka 10 nga todakuddamu nga weekubisa vaccine endala naye kati ekyateekebwawo vaccine bagirongosaamu nga ogyekubisa omulundi gumu lwaki omuntu aba tafuna vaccine eyo n'abeera nga atambula ku kaadi yeemu kadi eriko expired nti mu kusooka alina ku expiringa mu bbanga lya myaka 10 kati teyina expiry eri open yes once you get that vaccine ekubeeramu for your life obulamu bwonna lwaki omuntu aba tagifuna kale naye kintu kiri very important bwe tubanga ffe bannayuganda osobola n'okulemesa omuntu okulinnya ennyonyi kubanga talina kaadi eyo lwaki ate omuntu omulala ajjaye n'ayingira eggwanga ng'ate buyo temumukebedde ekisooka bunnanfuusi eri bannayuganda ffe lwaki mutulemerako nnyo kubanga nema tutayero fiva mutwala walala mujja wano muwongerayo lwaki ate ffe wano mu Uganda mukola ki temufaayo kale eyo no yonsonga nkulu nnyo kakati ennaku z'omwezi nga 15 September tusubira okubeera nga tolusoma lwa ttaamu eno eyokusatu lugenda kubanga luddamu kakati bino bazadde mulina okubijjukira wadde mubimanyi ekisooka eno promotional term kitegeeza nti abaana tubasubira okuddayo amangu ku masomero then namwe amasomero being a promotion term tusubira nti tugenda okubakeeza